Sabite wede, President Yoweri Museveni yalagira saba Minister w'eggwanga Dr. Ruhakana Rugunda okola ne Ministry y'abakozi mu bwangu ddala okulabanga ebitongole byonna ebyogera gavumenti bisibwa wansi wa ministry emu ey'empuliziganya ne tekinologiya ekolirwa Frank Tumwebaze. Mu nkyukakyuka empya kitegeeza nti Minister Tumwebaze yalina obuvunaanyizibwa ku ggwandiisizo ly'amawulire lya Uganda Media Center, New Vision, UCC, UBC, NETA Uganda, Uganda Media Council ne Broadcasting Council. Okusinziira ku President Museveni, kino yakikola okunyikiza obulambulokufu mu mpeereza ya gavumenti n'engeri ensonga gye zituukamu wansi mu bantu. Wadde nga kino kyawakanyizibwa abatunuulizi b'ebyobufuzi abalowooza nti tekyakolebwa mu mutima mulungi, omuwandiisi wa President ku nsonga z'amawulire Linda Nabusaayi agamba abaogezi ba gavumenti bangi ng'ebiseera ebisinga obubaka obugambibwa abantu buba bukontana. Tubadde tetukwatagana bulungi, tulina abogezi bangi, buli omu ayogera kyayagala, tetukwataganyiza government policy bwe ziri. N'agamba kati okuba ne message emu tukwate byonna ebitongole ebyogera gavumenti tubiteeke ministry emu tusobole okukola ki okufuna message emu okuva mu bogerezi ba gavumenti bonna, message za gavumenti zisobole okutuuka, achievements zaabwe ziveeyo, abantu nabo baddemu nga balina okukola ki basaanidde okuddamu. Nabusaayi agamba kino era kigenda kuyamba okutunuulira enkola z'ebitongole by'amawulire okulaba ng'ebigendererwa byabyo bituukirizibwa bulungi nga tewali kubuzaabuza bannansi naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Ndowooza ekyo kigenda tunyweza ng'abamawulire nti tulina omuntu atukumawo omuliro ne tubeera bumu ng'abamawulire ffenna ne turipootinga ku ki Ministry ya Information. Ono kati agamba Minisita Tumwebaze yatandise dda okukakkalabya omulimu gwe. Mu ngeri y'emu ono alaze obulumi eri embeera abamawulire gye bakolamu emirimu gyabwe mu ggwanga. Bino bibadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olutegekeddwa ekitongole kya Uganda Media Council okulaba butya abamawulire gye bakolamu emirimu gyabwe naddala mu kiseera ky'okulonda. Kati twagala ekisooka okwetegeera nti tuli bamawulire. Ekyokubiri, tulina ensonga nnyingi ng'abamawulire. Tulina ebizibu by'obutasasula bulungi, tulina ebizibu by'obutaba na contracts gye tukolera, tulina abantu tukozesa naddala ba politicians ne batukozesa naye ng'ate bo banyumirwa kutukozesa nga tuli disorganized. Kati twagala twenyweze ng'abamawulire tulabe nga twemanyagana, tulina eddoboozi yaffe naffe, bwe tulaba nti tulina ekitunyiga nga tuddamu n'eddoboozi limu. Ono era alowooza nti okulonda kwatambula bulungi wadde nga bangi ku bamawulire baali tebategekeddwa bulungi nga bwe kyali kirina okuba nga kw'otadde n'okusasula obubi. Ripoti yava mu African Center for Media Excellence, tewaaliwo bizibu nnyo ebiri awo, naye abamawulire ffe tebabasasulanga bulungi, tebabategeka bulungi kugenda bweru ku reportinga. Aba politicians batukozesa abamu ne bateeka mu katemba ne tujja ku mulamwa ne tudda covering katemba.